ababaka ba paalamenti abalayizibwa okuba nti baweereza eggwanga. Bano abalayiziddwa basuubiza eggwanga lino okuba nti batuukiriza ebyo bye baba basuubiza mu kalulu wabula okwawukanako nga bulijjo ye Honorable Owakawempe omanyikiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya ategeezezza eggwanga nti ensimbi ezigenda okuba nti zimuweebwa mu kalulu, ensimbi ezigenda okuba nti zimuweebwa okuba nti agulako emmotoka ye agenda kuba zikozesa okuba nti alabirira saako n'okudduukirira abantu byasuubiza okukiikirira. Segirinya Muhammad swear in the name of Almighty Allah that I will give a faithful service to this parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me Allah. I have a system in Kawempe which is called the Segi Box to give each and every family 100,000 every month. I would be able to do that so that that money for car I will not be able to buy car. Let me use my car. That is being extravagance of the highest level. If you can recall the French Revolution about Louis XVI and Marie Antoinette, they were busy buying expensive cars when their people are suffering due to political instability, due to poor health system, due to poor education system. I don't want to be like them. That's why I've decided to donate the 200 million to my people of Kawempe North constituency, respectively. Balinyo munnaffe olw'emboozi eyo katusuubire nti ababaka aba paalamenti mwenna mugenda kubeera bulindaala okulabika nti mutuukiriza ebyo bye musuubiza abantu beewammwe saako n'okuba nti tubayozaayoza ano nga STV era tugenda bba tubatambulirako bulindaala okulabika nti bye mwasuubiza abo abaabalonda mugenda bba nti mubibatuusaako obutereevu. Bwe tweyongerayo olwaleero lwe lubadde olunaku olusembayo nga Ssettendekero wa Makerere atikkira abayizi abakuguse emisomo egy'enjawulo. Okusinziira ku bayizi saako n'abatikidde bonna basuubiza okuba nti baweereza eggwanga lyabwe mu nkola ey'enjawulo nga bwe kali nti ekirwadde kya COVID kyakosa ebintu bingi. Abayizi basuubiza okuba nti bateeka mu nkola byonna bye basomye wakati mu kuba nti beegendereza saako n'okuba nti bakolerera ebyo bye basuubiza bazadde baabwe. Leero lwe lubadde olunaku olusembyeyo mu matikkira ga Ssettendekero wa Makerere era nga leero essira libadde nnyo ku bayizi b'ebyenfuna nga basomera ku ssomero lya Mobs e Nakawa. Wabadde ayanjula enteekateeka eno amyuka akulembera Ssettendekero wa Makerere Profesa Nawangwe avuddeyo n'ategeeza nti abayizi abawerera ddala 1,2555 be bagenda okufuna amabaluwa gaabwe nga ga diploma na degree ate abayizi abalala 108 bagenda kufuna amabaluwa gaabwe ku ddala lya PhD nga ku bano ettabi lya Mobs lirinako omuwendo oguwerera ddala nga ku bano 38 bawala era nga bye bitundu 35 ku 100. Nawangwera ayongeddeko n'ategeeza nti abayizi 1116 bakufuna ebbaluwa mu mutendera gwa master's degree nga kubo 434 bakazi olwo bye bitundu 37 ku buli 100. A total of 12,550 students will be awarded degrees and diplomas from Makerere University in various disciplines. Of these, a record 108 will receive PhDs. And I'm glad to say that MOPS is contributing quite well to this number. Of these, 38 graduates are female, representing 35% of the total. Ku bonna abatikkiddwa ebitundu 51 ku 100 babadde baana ba buwala ate ng'ebitundu 49 ku 100 baana ba bulenzi. Onira atendereza nnyo abayizi abewangulidde amabaluwa gaabwe ku mitendera ejja PhD ne Masters n'abeebaza okufaayo n'okufa okutuuka ku kkula eryo. Ayongeddeko nti kyakwongera ku Ssettendekero wa Mobs amaanyi. Onira ayozayozezza abasomesa abasobodde okusuumusibwa mu bifo eby'enjawulo ebbanga eriyise ery'omwaka. I applaud all members of staff who will be awarded PhDs and master's degrees in various disciplines. Your dedication to improving yourselves academically as well as our students is commendable. I am certain this will boost Makerere University Business School academic profile. I also take this opportunity to congratulate all members of staff who have been promoted to various academic levels in the last 1 year.
Nawangwe era ayogedde ne ku nteekateeka z'okujaguza ebikujjuko bya ssettendekero wa Makerere ono ng'agenda kuweza emyaka 10 era nga bino birina okubaawo mu mwezi ogw'ekkumi omwaka ogujja. In October, we will launch the celebrations to mark 100 years of Makerere's excellent service to humanity. The year-long celebrations will be capped by the climax in October next year. Celebrations will be held in different parts of the country to pay tribute to all the people of Uganda who have helped build the university to its current prestigious position. Nawangwe ayogedde n'essuubi ly'okunoonya ensimbi nga bayita mu kukunga basobole okuzzaawo ekizimbe ky'etterekero ekyajjira mu muliro. Same vein, I wish to inform the congregation that we will soon launch the fundraising drive to restore our iconic building which was destroyed by fire in September last year. Enteekateeka z'okunonerako ebbaluwa z'abayizi ba ssettendekero ono Profesa Nawangwe azoogeddeko era n'ategeeza nti bamaze dda okufuna ebyuma ebinaayamba okwanguya ku mulimu guno. Kyokka oluvannyuma ye akulira ssettendekero ono w'ettabi lya MOBS ery'e Nakawa omwami Waswa Balunywa naye atuusiza obubaka bwe. Ono naye asanyukidde omutindo gw'abasomesa n'ebyensoma mu ssettendekero era n'ategeeza nti ebbanga ddene ssettendekero ono amabaluwa ga PhD agabalira ku ngalo. Many years back, we were struggling to produce PhDs, and Mr. Chancellor, sir, and I feel so proud that today we have so many of them graduating in Makerere University. Kyokka oluvannyuma yeebazizza abazadde n'abayizi era n'abayozaayoza okutuuka ku kkula lino. Congratulate all those who are graduating today, those who are here, and those who are out on Zoom and other media. Congratulations, because you've done your job. I'd like to thank my colleagues. Ssettendekero ono amaze ennaku eziwerako ng'ali mu kutikkira abayizi okufuna amabaluwa gaabwe omwaka omulundi ogw'71 era nga olunaku lwaleero lwakomerezeddwa n'abayizi ba ssettendekero wa MOBS okufuna amabaluwa gaabwe. Nze Arafat Musoke, STV. Genyo bannaffe mwebale kuba nti mumaze okuba nti maliriza emisomo gyammwe okusoma si kwangu naye ke maliriza emisomo kutusebeguludde nabe nga abayamba ate mutandika okuba nti mufuna emirimu mutandika okuba nti mwonogeraku nsimbi eyo nno wetuvaayo pulezidenti w'eggwanga lino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akyaddeko mu ggwanga ery'e Tanzania okuba nti bassaawo omukono wakati w'eggwanga lya Uganda ssaako n'eggwanga lya Tanzania okuteeka omukono ku ndagaano ey'okutambuza amafuta okugajja kuno gatwala mu ggwanga lya Tanzania okusinziira ku nteekateeka n'endagaano eno Bannayuganda bangi bakwefunira emirimu so nga ate n'enkolagana. Enkya y'olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga lya Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yeetabye mu lukuŋŋaana lw'amafuta mu ggwanga lya Tanzania. Olukuŋŋaana olutudde mu kibuga ekikulu ekya Dar es Salaam abadde wakati w'amawanga gombi Tanzania ne Uganda ng'abakulembeze b'amawanga gombi Samia Suluhu Hassan owa Tanzania ne Yoweri Kaguta Museveni owa Uganda be babadde abagenyi abakulu mu ttabamiruka w'okuteeka omukono ku ndagaano n'okutta omukago ogwa East African Corporation eyetabiddwamu abakungu b'amawanga gombi ku nsonga z'amafuta. Viongozi wengine wote wa Tanzania na Uganda, ni kweli nasikia Kiswahili na naelewa Kiswahili, lakini nilisafiri na wazungu weusi. Mu kwogera kwa General Museveni mubaka we bwawadde mu lulimi Oluswahili yeebazizza enkolagana wakati wa Uganda ne Tanzania ng'alina emirandira gye mu ggwanga lya Tanzania gye yasomera n'okutandika emirimu gy'okununula eggwanga lya Uganda era nga yeebazizza enkolagana n'obwasseruganda bwa Afirika ng'omukago guno gwakuleeta obugagga okufuna akatale n'emirimu gy'abantu b'amawanga gombi kye yayise utajiri na ajiri era nga pipeline y'amafuta eno efuuse kyabyankulaakulana mu mawanga gombi. Na ajira vinatoka wapi? Hapa wa Tanzania muliniacha nyuma. So I think now inaonekana sasa tumeanza sasa kukubaliana juu ya uelekeo. Because that's the big issue. Hapa Afrika hakuna kwa Uganda hakuna umasikini. Wano wasinziridde n'asaba bannansi b'amawanga gombi obutaferebwa kya bugagga ky'amafuta ne beerabira empagi endala ez'ebyenkulaakulana nga obulimi, ebyobulamu, ebyobulambuzi n'ebirala nga bakozese amafuta okuzimba empagi endala. Is now part of the infrastructure now.
of the infrastructure. But please do not, the Ugandans and the Tanzanians don't get intoxicated with the petroleum and forget the other sectors. Because this is the mistake which some of the people have made in Africa. Omukolo we guggweredde kulembeze n'abakungu b'amawanga gombi batadde omukono ku ndagaano ey'amafuta. Zaidi ya hapo, nchi yetu kama alivyosema Mheshimiwa Rais imefanikiwa kupata gesi, na mradi huu utatupa njia sasa ya kujenga bomba la gesi kwenda Uganda na nchi za jirani ya Uganda. Kinajjukirwa Uganda ne Tanzania batekwa omukono ku ndagaano mu mwezi ogwokusatu okuzimba ebbibiro n'ettambulizo ly'amafuta lya nsimbi ezibalirirwamu obuwumbi 3.5 eza dola za Amerika okutumbula ebyenfuna enkulaakulana y'amawanga gombi mu nsonga ez'enjawulo. Saikasin Sekalala, STV Select ey'enjawulo. Balambe bangi Katonda gwe mukabi. Amakulu g'olugendo gali nti ebiseera ebisinga omuntu abeera n'emikwano gye bangi wabula kimuggwako bw'afuna ekizibu nga batono basobola okumudduukirira nga kino kyekiviirako n'abantu abangi okwesalako emikwano. Tuyongera mu liri gaffe aga Select y'enjawulo buli nnaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano Uganda ejaguza olunaku lw'okukozesa tekinologiya nga batuukagana n'omutindo gw'okupima ebintu eby'enjawulo. Wabula okukwawukanako nga bulijjo amyuka ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo ekya Uganda National Bureau of Standards amanyikiddwa nga Paul Musimaani alabudde abo bonna abakozesa miizaani ezatuukaganye na mutindo ssaako n'obuuma obupima ebbugumu. Okusinziira ku Mwami John agamba nti ku luno baakuleeta n'etteeka erinaavunaana abo bonna bwe kanaatanda ne bakwatibwa nga yeenyigira mu kuba nti apima ebintu ebitutuugaganye na mutindo. Emboozi eno katugikwe mu bujjuvu. Yegasse ku nsi yonna okujaguza olunaku olwa World Meteorology Day. Olunaku luno World Meteorology Day etera okubeerawo nga 2 Ogwokutaano buli mwaka. So olwaleero 2 Ogwokutaano 2021 tuli kujaguza nga twegatta ku nsi yonna okubeera nti tuli wamu okulaba nti omulama okugamba nti ebipimo mu byobulamu tukujaguza wamu n'ensi yonna. Ekintu kino ekikwate kye bayita meteorology oba ekyebipimo ye science oba okupima ebintu. Meteorology ye science okupima ebintu bikozesebwa buli wantu bonna we tutambulira mu bulamu bwa bulijjo. Obeera mu maka ogenda mu dduuka ng'ogenza okugula ebintu ku dduuka ojja kusangayo nti waliyo miizaani ogamba njagala kilo emu ne bakupimira kilo emu, njagala koota ne bakupimira koota. Wesanga nti awo ebipimo bikozesebwa. Ebipimo ssaawa ene mu Uganda National Bureau of Standards ekoze bulungi nnyo okulaba nti pumps zigaba amafuta oba ogenza amasundiro ku station gagaba amafuta agatuukanye. Tugenze mu depots tukola ku biroole ebyo okulaba nti bipima bulungi. Kakati kyetutunulidde nga buli omu buli Munnayuganda yenna kyasuubira ye oil bw'abanga azze ebipimo era bijja kuba bya mugaso nnyo kubanga bwebibeera nga tebipimiddwa bulungi Uganda ebanga ekosebwa nnyo okusinziira ku ssente zirina okuba efuna mu mafuta nga tutuuse okusima amafuta. Factories ezikola eddagala mulimu ebipimo bingi nnyo ebyetagisa okubeera nga bipima bulungi nnyo kubanga bweddagala bweribeera nga tolipimye bulungi nga omuntu alina okufuna doozi ya milo 5 naye nga ekipimo kyalaga nti milo 4 kijja kuba nga kireeta obuzibu. Tugambye nti era ebyebipimo tubisanga mu byobuzimbi. Buli omu ku mwamanyi nti oba azimbako oba ozimba oba olizimba oba olabyeko abazimba wabeerawo ebipimo ebyokola ki seminti ntono seminti tupima akasawo kamu kalina okugenda mu bino ebiti ebyo byonna bipimo. Seminti alina okuba nga bw'oba obala nti kilo ziri 5 zirina okulira mu katale k'ewa Kiseka sibasanyufu era nga sibamativu bakubye ebimiro
nga bakubye emimiro olw'emisolo egyekanamya ensangi zino. Bano okusinziira ku basuubuzi bagamba nti emisolo gisusse obungi so nga ate n'ekirwadde kya COVID wekyajjira omuggalo gwabakosa nnyo naddala mu kuba nti mu kusuubula ssaako n'okutunda ebyamaguzi byabwe. Kati nno okusinziira ku basuubuzi bakubidde omulanga eri gavumenti okuba nti eyingira mu nsonga y'emisolo naddala mu kisanja kino nga gavumenti ssaako n'ababaka ba paalamenti baakamala okuba nti bakuba ebirayiro byabwe. Dakiika 11 z'akakongo ku ssaawa emu ey'akawungeezi STV Select ey'enjawulo ekyagenda ddala mu maaso. Kkiriza tube nga tuwumalamu katono nnyo tulonda tukomawo n'emboozi endala nnyingi tovaawo. Nti okyali ku STV Select ey'enjawulo kitundu kyakubiri tukiguddewo n'abatuuze abali mu disitulikiti y'e Hoima bakukkulumidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo bya Uganda ekimanyikiddwa nga Uganda Wildlife Authority olw'obutakola mulimu gwabwe nga bateekeddwa okuba nti bakola. Okusinziira ku batuuze bagamba nti ekitongole kino kikyalemereddwa okuba nti kikuuma ebisolo by'omu nsiko nga bikyali mu kkuumiro ssaako n'eddundiro ly'ebisolo. Kati abatuuze bagamba nti okusinziira ng'embeera bw'egenda mu maaso ebisolo bino biwaganya olwo ne bigenda bitandika okuba nti biboonoonera ebirime byabwe n'okuteeka obulamu bwabwe matigga. Balabudde ne bagamba nti singa ekitongole kino tekivaayo okukola kiteekeddwa okuba nti kikola olwo nabo baakubakana n'eddimu ery'okutandika okweyiggira ebisolo bino. Ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 18 mu mwezi guno amazike gaalumba amaka g'omutuuze amanyikiddwa nga Godfrey Mbaziira nga mutuuze ku kyalo Mwendante Kalongo mu divisioni y'e Hoima ne galinnya omwana ow'omwaka ogumu n'emyezi 4 ne gamuyuza omubiri gwonna okukakana nga gamututte mu kibira ekyawaliriza abatuuze okuyiga amazike gano. Ono yatwaliddwa mu ddwaliro ekkulu erya Hoima gye yafiiridde. Nimwekingira nimutwekingira kyonka ekiteekoze omwana kimutwayire
nune yikagenda hali nyina abayira ali kujja kutabala nyina mwana nokugambira abantu bona abayizira okuba omukono guno enyama eno yona bigihagwiroho hano byamutagura hano nebyendo munda agerege kurungi okubirora tubara tulo mundu tukingiro kyaja kyasoma mwana kyatwagenda mu kitabo kyaja kyasoma mwana kyaire kyarabaho abayira hero mwabaire munju kimutabaliro munju. Abatuuze bagamba nti amazike gano gayingidde mu nnyumba y'omwami Mbaziira ne gajjayo omwana ne gamuddusa mu kibira kwe kugezaako okukuba enduulu eri abatuuze. Mwenda anto mwana kiteke musangire mu nju ni abayira ali majini banzo lo mwana kuba ali mu nju kimuboine mama wa yabala musirina alima na nyenye ni kutuza kasente mentaro kyunga sangire wangambira ngo mwana kitaki mutu wajwa gatera kujja kambi omwana omunyo kamutwara mukisakuli kamutaza tujja kutema tujja tugoberanka. Bano bagamba nti bagenda kusaawa omuyiggo basobole okutta amazike gano kubanga galudde nga gabatulugunya ne bagezaako kuba enduulu eri aba Uganda Wildlife Authority tebafaayo okugonjoola ensonga zino. Kusaba gavumenti tusasule etuihemu erete bitere byayo ekole muzuya byo runde kwa forest reserve bakutudupa ngutulo musite Bujumbura division Karongo ward kikafoka ndihi isono kanilo lye bitera. Daniel Mbaziira ngono musawo mu ddwaliro ly'e Hoima nnyonnyodde ng'agamba nti bafunye alipoota eno nga baleese omwana ng'ali mu mbeera mbi ne bagezaako kyonna naye tekyasobose okukkakkana ng'afudde. Yeah, we received this baby when she's in shock. She was very cold and her glucose levels were very low. The blood glucose levels were very low. So we tried to resuscitate. Ate ya Wilson Kagolo ofisa mu ekitundu kino agamba nti bagenda kukola kyonna ekisoboka n'ekitongole kya Uganda Wildlife Authority okulaba ng'abantu bano abaakoseddwa baganyulwamu. We need to work as a team. The local government has to play their role, and as UA and other partners like Chimpanzee Trust and other partners like Bulini Chimpanzee Community, we have to work together to protect the chimps. Guno mulundi gwakubiri ng'amazike galumba amaka g'abantu ne goonoona ebintu by'abantu ku kyalo kino. Maria Dana Namiro, David Isingoma, STV Select. Palamenti ng'ababaka ba palamenti b'eggwanga lino baakamala okuba nti balayizibwa n'omubaka wa palamenti amanyikiddwa nga Honorable Engineer Moses Magogo naye yalangiridde nga bw'agenda okuba nti alemera ku ky'okuba nti asakira bannabyamizannyo mu palamenti y'omulundi guno. Okusinziira ku Magogo agamba abadde babiwuddeesa nga bw'atagenda kuba nti asobola okuba nga akola emirimu gya palamenti n'emirimu gy'okusakira ab'omupiira bakyama olw'ensonga nti ye mwetegefu okuba nti asakira ebyemizannyo ssaako n'omupiira okutwalizibwamu mu palamenti. Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'ekibiina ky'omupiira mu ggwanga ekya FUFA Engineer Moses Magogo yatandise eddimu ly'okubeera omubaka w'ekitundu kya Budiope East mu palamenti y'eggwanga y'omulundi gw'e11. Ku mukolo gw'amalayiza n'okkuba ebirayiro by'ababaka, Magogo yawerekeddwako abaana be ne jjajjaawe mu kulayizibwa ng'omubaka wa Budiope East era ng'akubye ebirayiro bye bulungi ddala. I, Magogo Moses Hasim, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Kinajjukira gye buvuddeko Magogo yatangaaza ku buvunaanyizibwa bwe obunajja mu maaso ng'afuuse omubaka wa paalamenti nga watwala omupiira era nga bino byetaaga connection kiyita enkolagana ng'omupiira gujja kuganyulwamu n'okufuna emigaso mingi ng'ali mu paalamenti n'okugonjoola ebizibu by'omupiira mu ggwanga. Ey'okulowoleza policies ezinaatwala ekibiina mu maaso ebyo tebyetaaga budde bungi nnyo n'ate byetaaga connections. Ebintu ebyo byetaaga connections tufunye mu kaafu subira Uganda efunyemu okubeera mu. Yayongera n'ayogera ku buyigirize bwe nga engineer omutendeke era ng'asobola okukola emirimu egy'enjawulo mu paalamenti ng'agenda kukolera omupiira mu kuyisa amateeka agayamba omupiira ogusakira omuli ensimbi okuteekawo ebisaawe ng'okubeera ku lugiro gye batemera ensimbi kijja kuyamba omupiira. Ebintu bino biyambye Uganda olw'okuba tulinayo omuntu owaffe ali waggulu eyo. Nsuubira n'okugenda mu paalamenti kijja kwongera okuyamba ebizibu by'omupiira
naye bw'ogendayo n'ovaayo mu federation tuyinza okuluzinga advantages ezimu nga nze ndi engineer omutendeke eyasoma telecommunication nsobola okugenda mu parliament nenkolera Uganda mweyo area. Bino byonna Magogo yabyogera gaddamu abantu abaali beemulugunya okubeera ng'agenda kubeera n'emirimu gya mirundi ebiri okubeera omubaka mu paalamenti n'okuddukanya omupiira nga beemulugunya tajja sobola kubikwasaganya byombi nga byonna byetaaga obuweereza obw'enjawulo. Beerayo ng'abantu bangi be tulonze okuva mu mupiira bagenze ne babulirayo oba olw'obutasigala mu mupiira ne babulirayo yebadde n'ensonga lwaki kuba bangi abaali babaddeko mu FUFA ne bagenda olwaleero nga tebakyalina connection nakyo kiyinza okusoboka. So twalowoozamu nga FUFA ne bannange tulowooza nti katukole transition entuufu. Magogo asuubirwa okutandika emirimu ng'ennaku z'omwezi 25 n'okulonda sipiika anaakubiriza paalamenti mu kisanja ekya 2021-2026 nga wakuddukanya omupiira mu ggwanga n'okuweereza abantu b'e Budyope East abamusindise mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda. Saika Yasin Sekalaala, STV Select ebyemizannyo. Ttiimu ya Juventus ne PSG beetisse ebikopo okuva mu mawanga gano gombirire okuli Italy ssaako ne Bufalansa ebyenjawulo okunzika omwaka gwa 2020 ensonga ezikwatagana ku nsonga eno Saika Yasin yazinoonyerezaako era kazituwe mu bujjuvu. Nga liigi y'eggwanga eya Italy egenda kukomekkerezebwa wiikendi eno ekiro ekikeseza lunaku olwaleero ttiimu ya Juventus ewangudde ekikopo kya Italian Cup ekyakazibwako erya Coppa Italia nga bakuba ettiimu ya Atalanta Bergamo goolo 2-1 omupiira ogusiibudde nakinkuwa ttiimu eno ow'ebyafaayo omukwasi wa goolo Gianluigi Buffon. Goolo za Juventus ziteebeddwa Divan Kulusevski ne Federico Chiesa okuwangula ekikopo kyabwe eky'omulundi ogw'e14 mu byafaayo mu sizoni y'omwaka gwa 2021 ebadde embi eri kirimaanyi wa liigi y'eggwanga eya Italy Juventus nga liigi y'omwaka guno ttiimu ya Inter Milan yagiwangula dda era nkati Juventus erwanira kumalira mu bifo ebina ebisooka mu lutalo n'amatiimu nga Atalanta, Napoli, AC Milan okusobola okwesogeza Bulaaya eza UEFA Champions League omwaka ogujja. Mu mbeera y'emu Bufalansa nga nayo liigi ekomekkerezebwa wiikendi eno ttiimu ya Paris Saint-Germain nantamego wa liigi y'eggwanga erya Bufalansa awangudde French Cup ekyakazibwako erinnya lya Coupe de France nga bakubye ttiimu ya Monaco goolo 2 ku bwereere eziteebeddwa musaayi muto Kylian Mbappe ne Mauro Icardi okuwangula ekikopo kyabwe ekisoose mu mwaka guno nga bwe bali mu lutalo ne ttiimu ya Lille ani anawangula liigi y'omwaka guno ey'eggwanga erya Bufalansa ng'egenda olunaku olusembayo olwa wiikendi eno. Obuwanguzi buno buwadde PSG ekikopo kyayo eky'omulundi ogw'e14 byafaayo era nga kubadde kujaganya eri abazannyi nga kapitaano Marcos Oasis Correa gwe bayita Marquinhos nga wanika ekikopo kino. Wadde nga Juventus ne PSG bawangudde ebya Italy ne Bufalansa yo mu Bungereza Leicester City yawangula FA Cup olwo mu Germany DFB Pokal Cup yawangula ttiimu ya Borussia Dortmund ebikopo eby'omunda eby'amawanga gano. Saika Yasin Sekalaala, STV Select ebyemizannyo. Maye Vulaji waawo obadde mulabi mulungi okuviira ddala gye twatandikidde n'okutuusa kaakano nga tugamunzika nkukutte bukolokolera nkutambuza mpolampola nga mu kkuto gw'amenvu nze Hasif Sekiwunga Ssaabasajja Kabaka Wangaali tulabagane olunaku olw'enkya. Sula bulungi weeraba.